Yesu baze mugamba mutamwe n'abatulabo naku lwa Sunday naye tubagamba nti ona wooli osobola ogenda wali ku Canaanland n'osaba ate ona wooli osobola ogendako musinzo naye ng'olunaku olwaleero omuntu ayinza okwebuuza kiki ekiguddewo mu ggwanga. Olunaku olwaleero lwe lunaku mulindwa olwa Armed Forces Motocross Championship oba tugenda kuba celebratinga oba okusiima abasajja abakwata mundu bannamagye oba ebitongole byonna eby'ebyokwerinda era ng'olunaku olwaleero luli very special nnyo luteekeddwa ene busiika wagenda okubeera emizannyo gyonna egigenda okukolebwa naye ng'ekigendererwa kye kiri nti tusiima abasajja abakwata mundu. Ssente zonna ezigenda okuba nga zikuŋŋaanyizibwa wano olunaku olwaleero kubanga okuyingira ojja kuba nga osasula zigenda kukwatibwa ziweebwe bannamagye. Ebisigaddeko zigenda kukola ki bye tugenda okuba nga tubatuusako era ng'omugenyi omukulu olunaku olwaleero ye 4-star General Muhoozi Kainerugaba yagenda okubeera omugenyi omukulu n'abalala b'ebitiibwa bangi abagenda okujja wano olunaku olwaleero era nga wano we tuli wabweru wa busiika tuli busiika naye tunaba kuyingirako munda era nga wano bw'oba okkirira ng'oyingira ebusiika lyerino ekkubo yeno jaamu gye mulabawo ekedde okuba nga weeri kubanga ebyokwerinda byo binywevu nnyo olina okuba nga oyita mu process ey'ogenda nga bakukebera osobole okuba nga oyingira obulungi. Ojja kuba nga ofuna omutwalo ogumu mitwalo ebiri mitwalo etaano osobole okuba nga owagirako wiiki eno ey'okusiima bannamagye oyingire osobole okuba nga onyumirwa olabe emizannyo mingi. Olunaku olwaleero egimu ku mizannyo egigenda okubeerawo kwe kuba nti wagenda okubaamu okuvuga buno motoka Formula 1 wagenda okubaamu okuvuga digi tugenda kulaba okubuusa ennyonyi mu bbanga bana bagenda kubanga bavuga ennyonyi mu bbanga tugenda kuba tulaba parachuters bakomando aba UPDF bagenda kubeerawo olunaku olwaleero okuyita waggulu mu bbanga okukkirira eno wansi n'olwekyo bintu bingi ebigenda okukolebwa wano olunaku olwaleero gwatulaba ku Soul TV saawa zino y'embeera gye tukutuusaako era ng'omukolo guno gwonna tugenda kukulaga buterevu ku Soul TV okuva ddala we gutandikira awo bwe tunava mu lunch hour mu service wali ku Canaanland tubatuuseko omukolo gwonna nga bw'olaba ekigenda mu maaso saawa zino. Layini zo njagala kutegeeza nti jama akedde okuba nga atusalako olunaku olwaleero abantu baagala kusiima bannamagye bakuuma abakuumaddembe baagala kusiimibwa. Edda twatyanga amagye nga bw'olaba ow'amagye ayambadde yunifoomu otya okuba nga omutuukako naye mu kiseera kino tugambye nti tetugenda kubanga tubatya wabula tugenda kubanga tubeebaza bwebaza era ensonga lwaki tugambye nti olunaku olwaleero naffe katutuuke wano osobole okubanga tubatuusako enteekateeka zino. Ngenda kubanga ntambulamu mpolampola nkulageko abantu ab'enjawulo abali wano naye abantu bayimiridde mu mabbali n'ebbali g'amakubo balinze okulaba ki ekigenda okubeera wano balinze okulaba abakungu nga bayitawo bayinza okulaba ennyonyi mu bbanga nga zibuuka ndabawo wano abantu ab'ebitiibwa n'abantu aba bulijjo abali wano nga ogyeko ne business communities abantu ababeera abantu abangi ne business communities ebikola abatunda amasiki abatunda ebyokulya abatunda ebyokunywa abatunda stickers bonna bali wano era nga bamulaba embeera eri wano abantu nabagambye nti bo bakedde okubanga balaba ekigenda maaso abali e Kampala batulaba enkuba nnyingi mu Kampala naye ate ekyewuunyisa bw'otuuka eno enkuba tenaba kubanga etuuka naye etandise okubanga esembera mu kiseera kino era nga njagala kutegeeza nti omuntu yenna oba otambula oba okola oti osobola okubanga ofunayo ku kijirikooti osobole okubanga naawe embeera eno otambula nayo. Nja kubanga njogerako n'abantu abamu naye nga mu kiseera kino ebyokwerinda bigenda maaso n'okubanga buli ayingira balina okukukebera basobole okulaba nti oli seefu ate tobaako na kyabulabe kyonna naye nga omukolo ogwaleero gw'okubanga tusiima abannamagye it is Armed Forces Motocross Championship naye nga ye wiiki ey'okusiima bannamagye nga bolaba ekigenda mu maaso. Wano we tuli ku checkpoint checkpoint bw'oba oyingira of course kusooka kukwaza basooka ne bategeera embeera nga bweri. Saawa zino we tutuuse we wano bw'oba ogenda kuba oyingira basooka kukwaza era nga kyekyo ekiseera wano we tuli we tuyimiridde wennyini olabira ddala nti oyita wano ne basooka ne bakukebera era n'olaba ekigenda mu maaso. Mu kiseera kino nja kubanga njogerako n'abantu omu babiri basatu bana sobole okubanga embeera eno tulabe tugenda okubanga tugitambuza gwatulaba ku Soul TV. Abantu abasinga sayide eno njagala okubanga nsinziira njogereko n'omu babiri batubule olunaku olwaleero kiki kyebeesunga okubanga balabako baagala kulaba ku nnyonyi ng'ono omwami ndaba ayina tiketi oba tiketi zino za mmeka? Omukulu sebo ogamba otya sebo? Bulungi sebo. Tubakulaba ku Soul TV tiketi za mmeka? Ya mutwalo ordinary. Ordinary soka otubule emmenyamenyi nyinza okubanga nze
ndowooza enjagala y'abanene kasookekoleko okunoka. Okay, kale ndowooza mukiwulidde ordinary mutwalo gumu gwokka ojja kubanga oyingira, naye ng'ekigendererwa kwe kubanga tusiima bannamagye, abasajja abakuuma ddembe, ebitongole byonna ebikuuma eddembe, oba poliisi oba wamagye, omuntu yenna, so long as oli mukuuma ddembe olunaku olwaleero gwe mukolo omukulu ogenda okubeera wano e Busiika ku mutwalo gumu. Njagala kukujjukiza nti omugenyi omukulu olunaku olwaleero ye General Muhoozi Kainerugaba, team chairman, naye genda kubeerawo abantu ab'ebitiibwa ab'enjawulo olunaku olwaleero ne bagenda okubeera wano, era nga saawa zino nga balaba ekigenda mu maaso, abantu bagenda mu maaso kwaba kibira omukulu ogamba oti omaze okufuna tiketi yo? Yeno ngifunye, tugenda kuyingira kulaba muliro. Soko tunyumize ki ekigenda obeera munda? Bavuzi bavudde nsi zaabweru n'abaawano bazze kuvuga n'abaana baffe, so ffe Abannayuganda tuzze okuwagira n'okulaba omuliro. Mu mizannyo gigenda kubeera mingi, guli ogusinga okunyumira? Waliwo digi, waliwo parachuters, waliwo okwolesa ebyokulwanyisa, ki kyosinza okulaba? Piki za mpaka, ebisigadde sibimanyi. Ebisigadde tebimanyi? Era bwe ziggwa nga nzirayo. Okay. Omuntu akulaba ku Soul TV atanaba kutuuka, ki kyoyinza omugamba? Yaludde woda. Ebibi ebibi. Toyanze. Omukulu ogamba otya? Ndiyandisewo. Oli bulungi. Amanyo go bakuyita? Myaka John. Eno wiiki akusiima bannamagye. Era njagala. Twatyanga amagye, ku luno okyogerako kyo kuba tusobola okuba nga tuasosietinga n'amagye. Kati ennaku zino amagye gatwetabamu nnyo kati galinga ffe era tulinga abantu ba bulijjo. Lwakuba tegalina mu bibanyigiriza naye tebabikola lwakwagala, babikola lwa mbeera eriwo. Yesewo. Weesunga kulaba muzannyo ki leero? Njagala nnyo okwesunga okulaba omuzanyi wange gwensinga okwagala ennyo. Ate ennyonyi? Ennyonyi nayo njagala naye nina gwensinga okumatira ennyo. Era yesewo. Okay, toyanzege. Embeera eri watulaba ku Soul TV, akakuba katandise, enkuba etandise, era ng'omuntu atulaba yonna gyonna oyita omanya nti olina okuba nga olina kijirikooti, osobola okwefuna kigambuuti, n'osobola okuba nga nawe onyumirwako obulamu olunaku olwaleero. Nga tuvudde wali Canaanland, of course tujja kuba nga tubatuusako omukolo guno obutereevu gwa tulaba ku Soul TV. Omukulu ogamba otya sebo? Oli bulungi? Ndi bulungi sebo. Ofunye tiketi ki? Tiketi nagifunye ordinary. Yes. Muzannyo ki gw'osinga okulaba leero? Nsuubira omuzannyo omulungi ennyo. N'abavuzi baffe bonna tubeesunze nnyo. Toyanzege. Njagala kutegeeza nti tugenda kubeera n'abavuzi abadigi abasoba mu 100 okuva mu mawanga amalala, ng'oggyeko abaawano mu Uganda. Tugenda kubeera n'abavuzi okuva mu mawanga ag'enjawulo. Tulinamu abava mu ggwanga lya Isirael, tulinamu abava South Africa, tulina abava mu mawanga amalala n'agatwetoolodde. Era kyenyinza okugamba nti mu nteekateeka eno owandibadde weeteeka bulungi nnyo gwatulaba ku Soul TV. Embeera eno nga bweri, abantu bo bakyagenda maaso n'okubanga bayingira, wadde ate n'akakuba kagenda maaso n'okubanga akafudde emba, naye ng'ezo ze line ze mulaba gwatulaba ku Soul TV. Ndabye eno abantu abakulu, ndabye abantu abato, ndabye abantu aba medium size nga bonna bazze okusimba oba okwebaza bannamagye. Nabagambye nti edda twatyanga amagye, naye mu kiseera kino bw'olaba nti tusazeewo okugamba nti omuntu owa bulijjo naye asazeewo kubanga awagira okujja okusiima amagye oba n'abakumbadembe bonna. Kino tekitwala for granted, era twebaza abantu mwena okubanga ate mussaamu ekitiibwa eggye lyaffe erya Uganda erya UPDF kubanga ligeze maaso n'okubanga likuume emirembe ate n'okuexportinga security mu mawanga amalala. Kubanga bw'otunuulira UPDF nti ffe amagye gaffe gagenda e Somalia ne gagenda mu mawanga amalala, gatulaba kati gali Congo, gagenda maaso n'okubanga gakuuma emirembe. N'olwekyo bwe bavaayo ne bagamba nti olunaku olwaleero lwe lunaku olw'okusiima bannamagye okuyita mu mizannyo gino, kiba kikulu nnyo. N'olwekyo abantu tebakedde wano okubanga buli omu yeetabamu kubanga asimba bannamagye. Mutwalo gumu ojja kubanga oyingira, abantu bali wano beesunga mizannyo. Omukulu ogamba otya? Yendi munnange ogamba otya? Akasente meka akuyingira? Asasudde tiketi? 2,200 nsasudde 2. Asasudde 2. Oli otya? Oli bulungi? Bannange weesunga kulaba muzannyo ki leero? Kugambye abazannyi bonna mbeesunga, nsasudde emitwalo gyange 2. Kiwedde bannaye kanzire n'omukulu oli otya? Bana tuli ku Soul TV, twangweko. Muzannyo ki gwe weesunga okulaba? Agenda kulaba Kigundu yandeese wano naye agenda okubuuka mu digi. Weesunze digi. Of course tugenda kubeera ne digi, tugenda kubeera ne parachuters, tugenda kubeera ne abavuzi b'ennyonyi zigenda kuba zibukira mu bbanga. Mukama nyonyola ku tiketi wamma. Tiketi meka? Tiketi za mutwalo. Tulina ezisingako ezaffe ababede. Ababede gye ziri. Tulina VIP za mirundi 2. Waliwo ya VVIP neya VIP.
Okay. Anze nino obeera mu VIP. Wakati nze ndi w'amaanyi. Kale toyanze naye ng'emizannyo mingi egigenda okubeerawo olunaku olwaleero akyenyinza okugamba nti omuntu atulaba umbrella weeziri wano omuntu kati osobola okufuna umbrella. Because umbrella yameka. Njagala umbrella naye ate ndi ku TV so olina okunguza ate nga ndi ku TV. Umbrella yameka. Yagumukitundu naye ng'ogiseereyo omutwalo eriwa. ino omutwalo onsedde muganda we kano kana nsobola kano kangule neyagumu kitundu soko mpemme yagumu kitundu enene genda ogitwalire wali wa kamera wange oli then nze nkuwe sente nziina wano cash kumwe kitundu sebo nkukwatire n'okukwatira omusajja ono yeyagadde enkuba etandise okubanga efudde emba eneebusiika era nga mu kiseera kino abantu abayingira olina okubanga ofunako ku umbrella oba ofunako kijirikooti nga nze osobole okubanga embeera eno osobole okubanga otambula nayo otherwise obudde bunyogovu nnyo ddala omukulu kuwe ku ssente wano kuwe ku ssente sooka ompeka balansi kange kubanga oli ku Soloti TV abantu batulaba bwe ntunda ate nga tuli live nawe oze kwekolera kasente embeera eriwo abatula ku Soloti TV tuli ku Armed Forces Appreciation Week era oba Armed Forces Motocross Champion era ng'olunaku olwaleero ebusiika ofuna mitwalo ebiri n'osobola okubanga oyingira wano n'olaba ekigenda mu maaso emizannyo mingi egigenda okubeerawo nga bwe nkugamba nti tugenda kubanga mulimu okuvuga emmotoka z'empaka mulimu okubuusa ennyonyi mulimu abagenda okuvuga obumotoka buno bwafumira wano buno obuddukira wansi era ng'ebyo byonna ojja kubanga obiraba buterevu ku Soloti TV n'omugenyi omukulu General Mhozi Kainerugaba yagenda okubeera wano team chairman egenda kubeera wano abakulembeze bangi bagenda kubeera wano olunaku olwaleero byonna tugenda kubanga tubibatuusaako naye ngeri embeera eriwo saawa zino tuli ku checkpoint kiki ekiganyisebo munnange abasajja bano banzijako kulwa abaana bange ate nga badde njagala nzize abaana balabeko kukindi tugenda okubaawo mu ggwanga muno ekipya ekitabangawo mu nsi muno okulaba nga abasirikale babuukira mu bbanga kintu kyamaanyi nnyo okubeera nga omwana ono emyaka 10 ekiganyisebo nsasudde tikiti yange ate baŋŋambe nti nedda ne baana beetagisibwa ate batugambirawo nti abaana babwereere ndowooza ekyo balina okitereeza obulungi balina okitereeza tusooke tulabe ekigenda maaso ndowooza embeera eriwo omukulu akakuba keeyongedde enkuba yeeyongedde mu kiseera kino naye nga munzikiriza embeera eriwo tulaba ku Soloti TV nze bakitonyongereyo eno umbrella endala y'omutwalo awo odoga aba Soloti TV tetukuwagidde muzeeyi onootwekwasa atula ku Soloti TV tukyali wano ebusiika era nga tugenda maaso n'okuba tubatuusako eno embeera naye nga Kampala enkuba yakedde okubanga etonya naye mu kiseera kino wano we tuli ate wo yakatandika n'olwekyo mujja kunzikiriza mbeere mu mbeera eno nga bweri nkyali wano ebusiika abantu bagenda maaso n'okubanga bayingira nga buli omu agenda maaso n'ebyokwerinda ndowooza nabyo ate mubirabira ddala binywevu kubanga bwe tuba twogera ku kusiima ku bannamagye and of course atosobola kusiima bannamagye nga ate nga nabo kenyini nga tebaliwo so yeye embeera eriwo mu kiseera kino gwatulaba ku Soloti TV omukulu ogamba otya ndi bulungi taata waliyo mizannyo ki tunyumizeko waliwo ennyonyi z'amagye amagye gagenda kusanyusaamu abantu baffe waliyo empaka nyingi nnyo taata tiketi za mmeka ezo z'otunda tiketi ya mutwalo ordinary mutwalo yesebo oyingira ng'omubedde n'ofuna ekifo ekirungi w'oyimirira n'olaba omwana engeri gy'aginyoolamu abaana banyoola abaana bakambwe nnyo ate buli omu yazzaawaze yagambye gwe tonsinga buli omu agamba gwe tonsinga buli omu agamba gwe tonsinga abaana bakambwe nnyo tugenda kubanga tubalaga ku Soloti TV ajja kuba babiraba butereevu nnyo era watulaba ku Soloti TV ey'embeerero bona bajje bagweyo tunule eno mu kamera bakatandika butandisi bona baveeyo abaana bagenda zibuusa mu bbanga no tuzirabire nnyo okay atulaba ku Soloti TV ezimu ku piki zitandise okubanga zituukira because njagala kubalagako bwe twogerako ku digi ezigenda okubanga zitambula wano we tuli wenyimiridde we wali digi ezimu era nga wano saawa zino we nkugamba nti zituuse ozirengerera ddala digi zituuse zibagenda okubanga bavuga omuntu atulaba ku Soloti TV endala tugenda kuba tuyingira mu ndagenda kubanga zibalaga naye zino zezimu ku digi ezigenda okubanga zivugira era zino z'abaana abato bagenda kubanga bazibuusa mu bbanga gwatulaba ku Soloti TV ate nga n'ebirala bikyajja usuubira ennyonyi mugenda kubanga muzirengerera ddala nga nazo zituuka wakati mu byokwerinda eby'amaanyi ku Soloti TV tugenda kubanga of course tubatuusaako saawa zino njagala kutegeeza nti akakuba ko kangi naye tugenda kubanga tuyingirako munda sobole okubanga tubalaga mu kiseera kino gwatulaba ku Soloti TV naye nga yeyo embeera eriwo gwatulaba ku Soloti TV
so yeyembera era omunzikirize wano wendi sobola okubanga njogerako n'abantu bangi njakola kutambulako mpolampola njogereko nabo naye nga n'ebyokulya weebiri ebyokwerinda weebiri chapati weeziri so omuntu yenna anajja wano tewali kyakwekwasa gwayingira tiketi zikusanga wano nga tonawana kuyingira tewali kyakwekwasa ndate nyingidde munda nonyeza tiketi ebuze naye tugenda kubanga byonna tuyibalaga mu kiseera kino otherwise olunaku olwaleero bannayuganda bonna basazeewo ne bagamba nti bagenda kuba begatira wamu basiime bannamagye ebitongole byonna ebikuuma eddembe si baamagye bokka by the way kubanga ebitongole ebikuuma eddembe tulinamu poliisi tulinamu Uganda prisons tulinamu UPDF intelligence buli kitongole kyonna ekikuuma eddembe kyonna olunaku olwaleero ate kigenda kubanga kisiimibwa naye mu ngeri y'okubanga tuwagira ebyemizannyo nga bwolaba ekiri wano abaana abato babeera inspired okubanga balaba ebintu bino nga bituuka kyobola omwana akola n'agamba nti nange ngenda kufukula nfuko ow'amagye ensonga lwaki olaba wano abaana bangi abali wano olunaku olwaleero abagambye nti bagenda kuba betaba ate ku mukolo guno gw'okubanga tusimba ku bannamagye oluusi bwe banaalaba omwana ng'avuga eddigi naye anaagamba nti njagala kyemba nfuuka mu kiseera kino nga nkuze oba anaagamba nti njagala nfuuke omukuumaddembe nange nkwateko ku mmundu nsobole okukuuma eggwanga lyange nga nkuze so yeyo embeera eriwo olunaku olwaleero tiimu muhoozi yatuuse team General Muhoozi abavuzi ba piki waliwo piki ezo zekolamu tiimu General Muhoozi era bo bakatuuka wano saawa zino nga bobuziraba saawa zino bano bayingiddewo mu kiseera kino abazze oba bano bo bagamba nti bajja kuba bawagira General Muhoozi bakamala kutuuka bano bava Kampala ne bayingirawo era bamaze okubanga batuuka naye nga bino byonna bigendereramu okubanga basiima bannamagye n'abakuumaddembe ebitongole byonna okubanga basobodde okukuuma eggwanga n'okubanga bakuuma emirembe mu mawanga agaliraanyeewo tulabage ku Soul TV ye Armed Forces Appreciation Week egenda kubeera wano ebusiiko olunaku olwaleero omukolo gw'amaanyi nnyo era nga enteekateeka zonna twabasuubiza tugenda kubanga tuzibatuusako obutereevu ku Soul TV nga boolaba ekigenda mu maaso saawa zino bano batugana tiketi just ogula tiketi ku mutwalo gumu gwokka n'emitwalo ebiri wano wabweru n'osobola okubanga onyumirwa olunaku olwaleero ko akakuba kakyagenda mu maaso n'okuba kafudde embagwa tulaba naye nga mu mbeera yonna tewayo okubanga tubakira omukulu oli otya oli bulungi ndi bulungi taata Ogamba. bano weereza mani tuweereza nawe bali okuweereza ampita muteye Paulo tuli Paul. wano tunyumiddwa nnyo amagye togatya amagye okuvaayo ne gamba nti bagenda simio amagye batali baffe nabo bantu naye lwakuba batuzaalawo olwo gwe bananga amagye edda abantu batyanga amagye naye mu kiseera kino amagye ate baganda baffe gafuka baganda baffe kasita ogoberera emirembe mu ggwanga nosobola okubanga ogoberera emitendera gyonna gye bagamba amagye temulina gatya amagye tetulina gatya wabula tulina okugoberera emitendera n'okufolowinga amateeka omukulu oli otya sefu bulungi saba obuuzeeko kuba tula ku Soul TV wano bantu babuuzeeko mbabuuzako katikati oguze kameka katiketi nguze kamutwalo muzanyo kigwoyo osinga okulaba olunaku olwaleero olunaku olwaleero nsinga kwagala okusinga pikipiki ezo ne zibuukira mu bbanga naye tugenderwamu okusiima bannamagye kyeweebaliza amagye gaffe aga Uganda amagye gaffe aga Uganda okusinga kale nze abo sibatambulirako nnyo obatya mbeera bize naye okimanyi nti amagye ge gaffe aga UPDF tusobola kubanga togama kituufu bo mbatya olw'ensonga nti nze omuntu wa bulijjo singa mbeerako kantu katono nnyo bantwalirawo speed kati ensonga lwaki olunaku olwaleero tugambe katujje mbawa nnyo ekitiibwa saagala nnyo okubasemberera kyekisinga omukulu oli otya akazinayo kange kaleke nja kakwatira neyanza taata amanya gange nze muteye Paulo olunaku olwaleero nonyumirizaamu nnyo okulaba piki z'empaka kubanga nange mpatisipetinzeemu ntumirako mukyala wange mami wange taata wange ekigendererwa kyakusiima bannamagye bakwata mundu kiki kyogamba nti njagala kwebaza amagye gaffe oba poliisi oba ebitongole byonna olw'omulimu kigwogamba nti guno ngubeebaliza amagye kyenyeebalizaako bakuumye eddembe mu Uganda bakuumye eddembe batukuumye n'otambula saawa mmeka oba seefu kyembebalizaako taata yesebo kale tuyanza Paul yesebo otunda tiketi ndi ano ntunda tiketi naye otunze nnyo musajja gwe ntunze era abantu tuli mukola abantu abazze kusiima bannamagye beebaze
bona abaze ndi musanyufu bebale nnyo kujja okuba befiiriza ebintu byabwe bingi ne batufiiriza obudde buno bebale kujja tuli basanyufu nnyo. Tuyanzege. Akakubako kageze maaso n'okubanga keyongera gwatula ku Soul TV naye nga abantu bakagumirire bagamba nti baagala okubanga bajja okwebaza bannamagye n'okusiima bannamagye mu mbeera eno eriwo gwatulaba ku Soul TV. Tugenda kubanga omukolo guno gwonna tugukutuusaako oluvannyuma nga tuvudde wali ku Canaanland mu kusaba okukuba tugenda kubanga tubatuusaako omukolo guno butereevu ku Soul TV naye nga mu kiseera kino yo enkuba ekyagenda maaso n'okubanga etonnya naye naffe twagamba nti mu mbeera yonna tugenda kulwana tusobola okubanga tubaweereza gwatulaba ku Soul TV. Tuli wano ebusiika tukyagenda maaso n'okuba tubatuusa ku wano we tuli ku checkpoint era nga abantu bagenda maaso n'okubanga beetegereza ebyokwerinda nti omuntu yenna ayingira balina okumukebera nga bw'olaba embeera eriwo omuntu tabanga aze n'ekintu kyonna ekikyamu so n'olwekyo omuntu yenna ayingira so yeyo embeera eriwo gwatulaba ku Soul TV. Yes muganda wange wadde ongamba otya? Okay, kyebantegezaako nti omuntu yenna aliko online. Omuntu yenna atulaba ku Soul TV njaga kutegeeza nti waliwo n'enkola gye bangambye nti bagitaddeko gwe omuntu yenna aliko online osobola okubanga weefuna ticket. Yes, osobola okubanga weefuna ticket mu nkola eya FlexPay osobola okugifuna neweefunira ticket yo of course naye nga abantu bonna abengamba abasinga ba locals ojja kujja ogifunde wano ku checkpoint wennyini awali tenti ojja kubanga ogifuna wano okuyingira naye kyenyinza okugamba maybe just kulabulako katono nti osobola okufunayo ku gambut nojja nayo kubanga enkuba etandise okubanga efudde naye abantu basiimye okubanga bajja basiime bannamagye oba mu nkuba kagwake ketonye basazeewo kubanga bagenda kubanga basiima bannamagye. Mu kiseera kino munzikirize njagala nsooke ngendeko mu bulango mpumuleko katono then oluvannyuma ate ngenda kukomawo nga ndi mu section ndala oba mu kifo ekirala oba ndi ku bantu abalala batuuseeko ekigenda mu maaso mulabe gebigenda okubanga bitambula olunaku olwaleero. Mu kiseera kino yasika nsooke ngendeko mu kuwumulako mu bulango nkoleko ku ssente then nja kubanga nkomawo. Mbaniriza era mbakulisaayo mu kuwumulamu okwo mwe batulaba ku Soul TV mu kiseera kino mwasuze mutya tuli wano ebusiika olunaku olwaleero lunaku Uganda n'ensi yonna lwe basazeewo ne bagamba nti bagenda kubanga basiima bannamagye bakuuma ddembe ebitongole byonna ebikuuma eddembe mu ggwanga omuli UPDF na police Uganda prison n'abantu bonna ebitongole byonna ebikuuma ddembe lunaku olwaleero omukolo oguli wano ebusiika era ng'omugenyi omukulu ye Foster General Muhoozi Kainerugaba ate n'abantu abalala bangi ab'ebitiibwa abaka parliament ba ministers abannabyamizannyo abantu bonna ab'enjawulo bagenda okubeera wano olunaku olwaleero era nga ebintu bingi oba activities nyingi ezigenda okubeerawo mu ebyo mwe muli okuvuga piki ez'empaka tugenda kulaba aba Formula 1 tugenda kulaba aba parachuters tugenda kulaba ababuusa ennyonyi UPDF egenda kwolesa ebintu byabwe bakozesa ebyokulwanyisa abantu bagenda kufuna omukisa ogwekubisa ebifaananyi ku mmundu ezikozesebwa activities za UPDF zonna olunaku olwaleero nga basinzira wano ebusiika era nga kino kiteekebwamu okubanga tusiima bannamagye era nga okusinziira ku nteekateeka bwe zaali nti ssente ezigenda okuvaamu zonna bagenda kuziwa ekitongole ekya UPDF be bannamagye bwe banaaziteeka naye nga mujjukira nti mu myaka ebiri egyayita tetwasobola kubeera na mukolo guno olw'okuba waliwo obulwadde obwa COVID-19 naye ku mulundi guno tugenda kubeerawo era nga sooka okuvaamu ku mukolo ogwasembayo okubeerawo basolooza miliyoni 10 ze zaavaamu era zaweebwa UPDF okubanga zibayambako okubanga batambuza emirimu so n'olunaku olwaleero we tunaaviira wano ndowooza bajja kuba bategeeza ate sente ezivuddemu then tulabe kiki ekigenda okubanga zikola naye nga gwe mukolo oguli wano olunaku olwaleero era nga wano wendi ebyokwerinda binywevu kubanga abagenyi abakulu be bagenda okubanga batuukawo nate nga bava mu bifo ebinene nga bomanyi general wabeera of course ebyokwerinda beera byamaanyi naye ng'omuntu yenna osobola okufuna tiketi yo ku mutwalo gumu mitwalo ebiri nosobola okubanga oyingira activities ezigenda okubeerawo kwe kuba nti guno omukolo oguteekeddwa ku lengo lwa nsi yonna era tugenda kubeera n'abavuzi abaddigi abasoba mu 10 okuva mu mawanga ageetoolodde Africa ne mu mawanga amalala gonna gali wa Africa okuva mu nsi yonna bagenda okubeera wano era nga bagenda kuba boolesa skills zaabwe mu kuvuga ennyonyi mu kuvuga digi abaana bagenda kuba babuusa digi zonna byonna tugenda kubanga tuyibalaga ku Soul TV olunaku olwaleero era ze nteekateeka eziriwo saawa zino wano wenyimiridde of course ndi wano
wabweru wa ekisaawe munda wetugenda okubanga tukolera era wano ebyokwerinda webinyezulira ku nti oba oyingira osooka kuyitawo ne basobola okubanga bakukebera n'oyingira bulungi n'osobola okubanga bawayo tiketi yo n'oyingira bulungi tiketi ogifunira wano era n'oyita wano mu katente akali wano ne bakukebera n'osobola okubanga oyingira era yembeerero omukulu gyebalesebo amanya go bakuyita amanya kavubu kikye weesunga leero nesunga okulaba ekyamaanyi nga basentamu abantu bwe bati abatabani ba Baraka okulaba nga bavugira abasajja Baraka Orlando bagala kumulabako bawagira nnyo ng'omusajja sentamu mwagala UPDF leero tugeneddwamu ogisiima kiki osinga okwagala amagye gaffe kyogagalako nze kyenjagaddeko ku magye ga Uganda nga UPDF njagadde mukko ku mpisa katonotono UPDF kati erina empisa erina mukko naye ate mulimu bye batuyamba bakyatukuba kibooko bazikuba naye mulimu abo benkugamba era nga bwomanyi nti osekula ebinyoobwa era empulunguse nisigalamu bongere banyezeemu bajjemu empulunguse amagye tukyageetaaga kuba gatukuuma oweesunza nnyo UPDF ate okusinga weesunza okulaba bakomando ba UPDF nga babuusa ennyonyi leero mbaagala nnyo era njagala nnyo balabako esebo kiwedde osasudde tiketi ya meka ya mutwalo beyanza tweyanzege leero ebimu ku bye tugenda okuba nga tulabako mujjukira bwe twali ekololo ku independence twalaba bakommandos ba UPDF nga babuuka mu bbanga ebyo byonna tugenda okuba nga tulaba olunaku olwaleero kyenyinza okugamba nti wandibadde osambesambe arono ndabye wano omukaba wange omusajja nampitako oyo obi wange ampiseeko naye ngenda munoonyako olunaku olwaleero sobola okuba nga amubuuzaako omusajja yandika kati ye yagenda eri mu banene sebo mu bedde yandikawo ali eri mu bedde yayitawo na buyisi sebo naye nsanyuse nnyo okuba nga ndabyekoko obi wange omusajja ono nandika omusajja wuyo nayingira emmotoka omusajja gondese nja kunoonyako naye nga yina embeera ndabye n'abaana abato abazze okuba nga beetaba mu muzannyo guno naye nga yina embeera eriwo abaana basasudde abaana bo basasula okulaba UPDF olunaku olwaleero embeera eriwo naye nga kyenyinza okugamba nti omukolo guno tugenda kuba nga tugubatuusaako oluvannyuma lwa Canaan Land Service bwe gwa bwetu tugenda kuba nga tubatuusaako ate geetaaga kusiimibwa nga bwe mulaba ekiri wano nti bayimirira mu nkuba tewali kutya tewali ki ne bagamba nti bagenda kukuuma bannayuganda nga boolaba nange olunaku olwaleero bwengambye nti kankole bwe nti so n'olwekyo bwe tugamba nti tulina okusiima bannamagye amukkirize bannamagye bagende maaso n'okuba nga basiimibwa kubanga ddala kyetaagisa teri muntu asobola okuba nga agumikiriza eno embeera yensonga lwaki tugambye nti olunaku olwaleero katusiimeko ku bannamagye mubalaba enkuba etonnya teri kuvaamu balina okulaba nti munnayuganda yenna agenda kwetaba ku mukolo guno akuumibwa bulungi asigaza eddembe lye nga munnayuganda bo tebavaako n'olwekyo abantu kiba kibagwanidde okuba nga tusiima bannamagye mu kiseera kino era gwatera ku TV eno embeera eriwo tuli wano ebusika we tusinzidde olunaku olwaleero nga tuli mu Armed Forces Motocross Championship era nga lwe lunaku olw'okuba nga tusiimako bannamagye abagenda okuba nga olunaku olwaleero basiimibwa n'okulaga sikiruzi zaabwe olunaku olwaleero akakuba kukeyongedde sijja kubalimba kuba yeyongedde era ng'omuntu ajja yenna osobola okwefunira ku kigambuti kyo n'osobola okuba nga onyumirwa embeera nammwe abagenda wali ku Canaan Land mbagamba osobola okufutayoko ku kijirikooti kyo n'ogendako nakyo tuli live omukulu oli oti ndi bulungi ogamba oti olwaleero tusiima bannamagye sooka otubuulire kiki osinga okwagala ku magye gaffe amagye ge Uganda gatukuumye bulungi kituufu gatuwadde eddembe era katuze kusanyukirako go gennyini kituufu then tudde ku mizannyo tulina Formula 1 tulina okubuusa ennyonyi tulina digi kiriwo kyowesunga piki Formula 1 tetubitegeera ffe abaddugavu tuli ku piki 14 center mu 5 ne profesa 2 ye profesa masanyalaze 2 volts tweyanzege abantu bakitegeera nti tuli ku Soul TV ndabyeko n'abakyala bawagira ebyemizannyo bannange kino tekiriko moni nnyo naye nga embeera eriwo yo njagala bagamba takakuba kyo kakitukoze naye nga mu mbeera yonna twebaza kuba amawanga amalala osanga nga n'enkuba nga baginoonya bunoonya naye ffe wano wetwogerera enkuba egenda amaaso n'okuba nga efuddemu naye nga gye tuli abantu bayimiridde ku makubo okuviira ddala eri waggulu ku maini wenyini okutuukira ddala eno wansi nga bonna balinze kuyingira naye enkuba nayo esazeewo nebanga etusalako olunaku olwaleero naye tulina okukigumira tukkirize embeera Katonda yagireeta kyakutegeeza nti omukolo guno ogendererwamu okuba nga tusimba ebitongole ebikuuma ddembe nga bwe nkugamba nti kino kibadde kibaawo buli
mwaka n'emyaka 2 kibadde tekibangawo olw'okuba nti wajjamu covid ng'abantu tebasobola kubanga bakuŋŋaana naye mu kiseera kino oluvannyuma lwa covid okubanga eggwa bagamba nti ate katuddemu teeka omukolo guno era nga guli ku lwengo lwa nsi yonna kubanga tulina abavuzi abava mu mawanga ag'enjawulo abava mu mawanga nga South Africa, tulina abava England, tulina abava Israel abagenda okubanga balaga obukolo abavuzi abasoba mu 100 abatali bannayuganda ate kwosa ne bannayuganda bwe mumanyi abagenda okubeera wano nga babolesa obukolo bwabwe olunaku olwaleero ate baŋŋambye nti kinyuma nnyo ng'enkuba etonnye bwaliwo olaba piki ng'eserera nawe n'onyumira olunaku olwaleero kyenyiza okugamba nti gwe kwe kubanga weekuumira ku Soul TV tugenda kubanga byonna tubibalaga era nga bwe nkugambye njagala kujjukiza omuntu ayinza okubanga wakatwegatako ng'oli ku Soul TV kiriwo olunaku olwaleero omugenyi omukulu ye Foster General Muhoozi Kainerugaba generational leader we bamuyita naddala ne team chairman egenda kubeerawo omukulu Toyota Nowajira Michael Kaguta agenda kubeerawo ne tiimu yaabwe yonna egenda okubeerawo n'abantu aba bulijjo we bali bakedde okubanga beetaba ate ku mukolo guno tujja kuba tugenda wali ku ttaka ettukuvu Canaanland nga maliriza programu yaffe eno nja kubanga mbatwalayo naye nga mu kiseera kino njagala kulaga nti wano we tukyali atugenda maaso n'okubanga abantu we bali njagala kusooka kufuneyo okukuba wano waliwo abaana abato bendabyo olunaku lwali nabo bazze okubanga bali naffe naye omukulu leero wa tiketi naye akakuba akafunyeemu akakuba naye tekakulemeseza gula tiketi muzeeyi sokoyo bemu n'abaana abaana nabo baguza tiketi oba bayingirira bwereere mekasebo omuntu atulaba ku Soul TV ayagala kumanyinza okubajja n'omwana we ng'alowooza ayingirira bwereere so kati njagala omuntu omutegeeze abaana basasula mekasebo buli muti omutwalo ne waba mwana ne waba muntu mukulu tewali nti edda twayingirira nnyo bwereere firimu kati bino tebikyaliwo tusasula ne tuyingira sebo abaana mujasasula mutwalo oba oli mwana oba oli mukulu naye osobola okusasula omutwalo omwana mbasasulire abaana bawummudde bali mu holidde neera n'ekirala era osobola okujja nga watolina ssente osobola okozesa mobile money tulina flexipe oba osasulira ku flexipe ekintu nga mwakyanguyiza okozesa mobile money n'osasula n'oyingira buyingi kituufu abasasula ku mobile money onyiga *291# n'ogenda ku tickets n'ofollowinga prompts oba osobola gula tiketi yo mutwalo gumu mitwalo 2 ne VVIP mitwalo 5 awo ndowooza mukiwulidde wetaaga kujja na ssente tewakyalo byakusitula nnyo ssente ate ekisabo kya ssente mu nga ngenda kusasula nosasula ku ssimu yo n'ojja ne ticket number yo awo kiwedde toyanzege bana amazzi go gatandise okubanga gajja kati ndabadde mbagamba nkuba nga mulowooza nkuba kati ate enkuba etandikidde ddala towooza mu Kampala yakedde kubanga etonye ne we twatukiddeyo ng'enkuba tenaba kubanga etuuka naye kyenjagala okutegeeza ate enkuba kati ejjidde ddala naye n'abantu nabo bagambye nti tebagenda vaawo mu mbeera yonna bakyaliwo okubanga bagenda maaso n'okubanga abantu babawaako ku tiketi njagala tambulako ntuukeko eri waggulu ndowooza nsobole okubanga njogerako n'abantu abamu naddala abali wali nsobole okubanga njogerako nabo naye ng'enkuba nyo nnyingi ddala simanyi era nga n'omuntu era agenda kujja eno ng'olina motokayo nga emipiira si minywevu bulungi ojja kubanga ekintu kino okigwamu kansooke njogereko naye bano abaana bano babeera nnyo inspired naddala bintu nga bino bomba tubayigiriza okwebazaako okusimba bannamagye mu kiseera kino kiba kikola njagala kwogerako nabo abo batubulire nga abo abaana kiki beesunga olunaku olwaleero bwatulaba ku Soul TV omukulu ogamba otya muzeeyi amanya go bakuyitaani olunaku olwaleero kiki weesunga okulabako esunga kulaba ku piki ne gundi ne buno obumotoka obutono piki naki ne buno obumotoka obutono olina emyaka emeka n'emyaka 14 osoma kati wawummudde twawummudde mwawummudde okay toyanzege sebo boy ogamba oti bulungi sebo oli bulungi nnyo wazze ne mami wazze ne daddi nzenzeka gwe weesasuli sente wazijjeewo mbaye njagala kwesasulira naye mbulako 12 awo kiwedde awo ate ze 2 tezinnema awo kiwedde ani gwe oyaga kiki kiwesinga kyoyagala okulabako leero nesunza b'Amerika omanyi kuvuga piki nze ovuga ovuga ng'okyali mwana togitya nze simanyi vuga naye mmanyi kulaba era nga singa mba nfunya ne bante asobola okunteekamu sente mba nsobola ogivuga wali olabyeko ku General Muhoozi General Muhoozi nakoma mulamu 2019 era wano wennyini
kati yagenda kukomawo leero agenda kujja omulabeko owulira otya? Mpulira bulungi. Bw'ofuna chansi emusinkana kikyoyinza omugamba? Sina kyensobola kumugamba naye mba mpulira ssanyu. Naye wawulira ssanyu. Tweyanzege. Okay, abaana nabo bazze mu kwetaba mu mizanyo gino okubanga balaba ekigenda mu maaso, naye njagala bannaye munzikirize essaawa zino, njagala mbasiibulire wano kubanga wano we tuli. Omwana koza ne yangambe webbiri obulako ebbiri 12 ebbiri tezisobola kumbula. Kankuwe ebbiri izo bakuwe tiketi. Sikyo ki? Tofu kamera. Awo tekiwedde? Kati awo kiwedde. Kati genda olabe omuzannyo. Obagambe tumwebaza wa Sol TV yazikuwadde. Sikyo? Bakuwe tiketi yo nga ndaba. Tiketi yo bagimuwadde. Kati genda olabe ekigenda mu maaso. Kale tweyanzege bannange. Munzikirize bannaye lwaki sibasiibula. Enkuba yo yeeyongedde bannaye, nange wano wenyimiridde amazzi go mangi ddala, naye nga ebyokwerinda byo bikyali binywevu. Naffe tuli wano okubanga tugenda batuusaako omukolo guno. Mbagamba tugenda ku Kananland dakiika ntono nnyo, then oluvannyuma lwa service tugenda kuba tubatuusaako omukolo guno butereevu. Naye wano enkuba yeeyongedde, enkuba y'amaanyi, so nyinza obutasobola okubanga neeyongera. Mpozi njogereyo n'omwami omu yekka gwendaba wano asoko abantu ababuuzeeko. Sewo gyebaleko sewo. Kale sewo. Amanya gose bakuyitani? Nzamutegesa Jimmy. Ani? Egesa Jimmy. Se mukama wange katugende kumpola kubanga wano ndaba abazanyi bazze. Abamuku bazanyi bazze naye nga go amazzi mangi ga mulabe ekigenda mu maaso, kati simanyi nakumanyisa. Omukulu akakuba kawulidde? Akakuba kamaanyi. Sikategeera nakategeera kano. Kale babange enkuba yongedde olunaku olwaleero. Banaye muzikirize nze kambasiibulire wano then tugendako mukuumulako, oluvannyuma tugenda kuba batugatako ku Kananland service egende mu maaso. Naye nze enkuba wano nyingi, badde ne Eddie Peter Bunyasi, nange kambasiibulire wano tugendeko mu Bulango, then tugenda kuba tukomawo nga tugenda wali ku Kananland. Mubeere bulungi.